Abazadde mwenna eno video egenda kubanyiiza ng'abazadde naye wuliriza. Boyfriend eyasse girlfriend we Faith, omwana ono ow'obuwala abadde alina emyaka 16 gyokka egy'obukulu. Boyfriend agamba nti ekyamussizza girlfriend we ono Faith ng'omuwala ono abadde mwenzi nnyo, abadde akyanga abasajja. Bye bigambo by'omuvubuka Boyfriend nti Faith abadde akyanga abasajja, mbu ye abadde takyamulabawo ng'apepeya n'abavubuka balala. Era okumutta kyabadde kigenderere yasoose na kuwoninga obaka yasoose busindikira mikwano gya Faith. N'abagamba nti mugambe Faith okukyanga abasajja nga nanga nkyangiramu, nze ndowooza nina girlfriend kumbe Faith yali eri basajja balala, ngenda kumukola ekintu oba bansibe byebadde ebigambo by'omulenzi nga tannaba kutta Faith. Omuvubuka ono yamaze n'atuukiriza ssebe ebigambo bye, n'ayita Faith mu kazigo ke gy'abadde asula, n'amutuga. Bwe yamaze okumutuga n'amusuula mu kisaka. Ne bwe mba mujjukira bulungi nnyo, ensonga za Faith ezimussizza tezaawukana na za Gavin. MC Gavin oli gwe battira embaale, Saidi Chiki gwe yafumita ebiso. Ensonga zino tezaawukana. Luli Galo Child ye yatta, olwaleero Boy Child yasse. Kyokka abantu abasinga obungi mu comment section za video ezibika Faith bagamba nti bali proud of Boy Child, mbu abawala abasinga basusse okukyanga abasajja. Kati ono omwana ku myaka 16 abasajja babadde akyanga bw'atyo ng'ate mwana wa ssomero abadde abaagaza ki? Wabula Faith ono bwe badde bamutwala okumuziika, emmotoka ebaddeko omulambo gwe esibye neba nga tekyasobola kutambula. Babadde banatera okutuuka ku kijja bwe bagenda okumuziika, emmotoka ne yeesiba omulundi gumu n'egaana okuva mu kifo. Faith bamuziise ku bukojja, tebamuziise mu kikaaki olw'ensonga eziteebereka wakati wa maama ne taata wa Faith. Bamuziise ku bukojja. Bawaliriziddwa okujja omulambo ku mmotoka kuba ebadde egaanye okutambula, ne bagusitula bagutwale ku ntaana. Omukeesi bagitusiza ku ntaana, entaana n'egwamu. Oba Faith omufu abadde tayagala gye babadde bamutwala kumuziika, nange simanyi. Era ono bamuziise ku lusalosalo gye bamuziise. Kankutuuseko video y'omuvubuka ono eyasse girlfriend we Faith, omwewulireko mu bigambo bye nga yeeyogerera eby'okutta girlfriend we Faith. Video nkusaba ogimpereka like, etambule tuke ku buli muntu video yiyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja, nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, omuntu ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Faith aziikiddwa wali emitiiyana ngamba ono omwana abadde asomera ku Kitebi Secondary eyattiddwa boyfriend we. Nkimanyi mwejjusizza dda lwaki omufumbadde mumanyi, naye mubeereewo vidiyo zange mufunemu ekyokuyiga muleme kuwuliriza buwuliriza. Ntegeezeddwako nti omwana ono
babadde banaatera okutuuka we bagenda omuziika emmotoka omubadde omulambo ne yeesiba n'egaana okutambula n'eyimirira era omulambo bagugyemu bujja ekirungi badde banaatera okutuukawo ne bagusitula mu ngalo ne bagutuusaawo ekyennaku bagenza okutuuka nga n'entaana eguddemu era entaana bazzeemu buzzi kugizimba aziikiddwa bukojja ebyataata biwanvumuko sijja bireeta wano eyo personal life yaabwe sijja gibawa wano biwanvu era aziikiddwa ewaabwe ebukojja ku lusalosalo ekyemmanga mu kalittunsi kaakati ngenda kwongerezaako ne mmwe bamaama abagamba mbu nze nzaala omwana omu mu kika oba nzaala omwana omu obwedda nabategezezaako nti obwedda njogera ne sisita waani wa Feeyi naye sisita we mutaata we maama Feeyi ye nga ye abadde ayina omwana omu Katonda emabega kaawo n'amuyamba n'azaalawo kibebi ekirala era essaawa zino maama Feeyi Nakawere gwe ayagala okuzaala omwana omu era agamba nti gwe kuomutoyongerako ofuna kyakuyiga ki Feeyi mukama amuwumuze Feeyi awumule mirembe ne mukama amulamuze kisa mubeere bulungi mweraba. Kaakati mu butuufu omuntu akumanyiira n'ayita ne bwe yandikomye omuntu nakkakkana ku mwana wa munne n'amutuga n'amufumita ebiso n'amutta olw'okuba omwana ono ow'obuwala ayina abavubuka bangi abamukwana. Omuvubuka ebigambo ono byayogedde ndabye abantu bangi mulimu abamu abawagidde ekikolwa ky'omuvubuka ono okutta omwana w'abandi. Omuvubuka ono ebigambo bye mulimu abantu abamu ababiwagidde nga bagamba nti boy child we are proud of you. Abawala abasinga oba abakazi abasinga basussizza okukyanga abasajja. Mujjukira oli omuwala eyatta Gavini. Mujjukira omuwala eyatta Gavini gwe nabaleetera wano Saidi Kiiki eyatta Gavini. Z'ensonga ze zimu ne wano eno. Girlfriend wa Gavini yamukwata n'amufumita ebiso ng'amulanga kuba mwenzi. Gavini yalina baby mama we omukyala omukulu ono yamutta yali Saidi Kiiki. Kati Saidi Kiiki yamutta lwa nsonga za bwenzi. Kati ne boy child ono agamba nti asse Faith lwa bwenzi bwe nti Faith abadde asusizza obwenzi abadde asusizza okwenda ng'olumu nga n'obwenzi abukolera mu maaso ge nga bamusindikira message bamukubira amasimu nga bali bonna ne imagine omwana myaka 16 okuba ng'otabaala abasajja ng'anju kibooti myaka 16 abadde mu senior 3 wali ku Kitebi SS naye nga ndowooza abasajja olayini lwalina lukala naye ng'okutta omwana w'omuntu tukivumira ne sekuvumirira yenna. Ensangi zino abantu bakusobedde. Omuntu se bakeera ku makya n'akuteebereza okuba nti oli mwenzi. Omukazi n'akufumita ekiso oba omusajja n'akufumita ekiso. Abantu b'ennaku zino bansobedde. Batwalira ddala obulamu bwa bannaabwe ng'obuli awo. Bannange abantu basusse okutta abannaabwe olw'obwenzi. Mulimu abantu abamu abawagidde eky'omuvubuka ono okutta omwana w'abandi nga bagamba nti ono omuwala abadde asussizza obwenzi. Simanyi mu abalaba vidiyo eno mukyogerako ki ekyo. Mumpe endowooza yammwe mu comment section kubanga nkimanya abasinga wano muli bazadde. Ensonga y'omwana ono Faith boyfriend we gwasse teyawukana na ya Gavini. Teyawukana na ya Gavini. Nsonga zeekuusa ku bwenzi n'ekyassa Gavini bwali bwenzi. Okusinziira ku girlfriend we Saidi Kiiki yamutta yali amulanga bwenzi. Kakati ne Faith babadde bamulanga bwenzi. Mbu boyfriend we yamuyise ewaka yatuuseyo bulungi nnyo n'amusaba essimu okugikebera. Yagenze okusangamu nga mulimu message z'abasajja abalala missed call z'abasajja nga nkuyanja ziri muli ate nga naye bw'abaweereza ngalaga ali mu mukwano n'abavubuka ab'enjawulo. Ono kwe kuwulira obusungu n'ebbuba n'amutuga n'amufumita n'amutta n'amala omulambo n'agusuula mu kisaka. Naye nga tannaba kukola kintu ekyo kyakutta mwana w'abandi yasoose kusindikira mikono gya Faith obubaka
obukakasa nti essaawa yonna ekintu kyonna kigenda kutuuka ku Faith. Era yabadde awera nkolokooto ng'agamba nti Faith ono alina okumukolako ng'obuyinza bwe bulagira. Gy'oli ye yalina obuyinza. Era munnange omuvubuka amaze n'atuukiriza ebigambo bye n'atta omwana w'abandi. Abazadde abalese maziga, mikwano gya Faith agirese maziga, n'abantu abalala abeetoolodde omwana ono abalese maziga. Omwana ono ojjukira nti abadde abeera ne jjajjaawe gw'abadde abeera naye nga tabeera na maama we, naye nga maama we naye waali, naye ng'ewa jjajjaawe gy'ava n'alyoka agenda ku ki? N'alyoka agenda ku ssomero. Kati maama we omwana yabuze ewaka ne baba nga tebamulaba okumala ennaku 3. Jjukira oli bwe yamutta yamusula mu kisaka. Ne ziwera ennaku 3 ng'omwana takomawo waka. Bamunoonyewako omwana talabika. Waliwo mukwano gwa Faith eyalaba boyfriend we ng'amukima. Ono yamusse ne bagenda bonna. Oyo ye yabategeezeza n'abagamba nti Faith wemba gwe munoonya yavudde wano ne boyfriend we ne bagenda. Kati okuva olwo omwana lwe baamutta bagenze okutuuka ku mulambo nga kituufu ye mwana waabwe. So omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda gulamuze kisa. Ne mwenna mwenna abalaba vidiyo eno njagala mumpe endowooza yammwe ku nsonga eno. Ensonga ya Faith teyawukana na nsonga ya Gavin. Okufa kwa Faith tekwawukana na kwa Gavin. Ebintu byonna bafaanaganya enfa n'ensonga ezibasizza nsonga zaabwe. Nze n'omwana myaka 16 noba ng'okyanga abasajja ngaki ekyo nakyo kibi nnyo, kibi ddala. Kati ono abakusuumuukamu kuyitaka awo myaka 25 ameka yandibadde muzibu nnyo. Naye nga tuvumirira ekyokutwalira amateeka mu ngalo, omuvubuka ono yandibadde akwatibwa n'atwalibwa mu bantu batuuze b'okukyalo ne bamwewera ekibonerezo. Otherwise poliisi bagenda kumusibayo emyaka 5 amala akomewo ayina naye ng'omwana w'abandi ye baamuziise. Kati ate ekisinga okwewuunyisa ku mwana ono Faith, tebaamuziise mu kika kye, baamuziise ku bukojja. Maama we ne taata we waliwo ensonga ez'obutakkaanya, era omwana ono baamuziise ku lusalosalo gye baamuziise. Baabadde bagenda mu kkubo nga batwala mayiti ya Faith okugiziika, emmotoka ne yeesiba omulundi gumu era teyazzeemu kutambula. Ekyaddiridde nga bava ku mmotoka nga beba mayiti nga bagitwala mu kifo we yabadde erina okuziikibwa, naye nga tebannagituusaawo entaana ye yaguddemu. Oba omuwala yabadde munyiivu oba gye yabadde bamutwala omuziika teyayagaddeyo ng'omuntu kuba kiri si kika kye. So byebyo ebiri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda YouTube channel koli mwebale kuba nti ate mugoberera. Mbaagala nnyo mwena abeekumira ku mukutu. Omukama Katonda abankuumire abampere kye musinga okwagala. Mubeere bulungi, mweraba.